oyinza kirabanga nti okyogeddeko bwogezaawo naye ekintu ekyo kigazi era njagala okugamba baganda bange ne bannyinaze n'emikwano gyange nga Mukama alina waakujje n'abaako waakuteeka financially mu bukulembeze oba kyonna kabubeere busika bwa kifamire kabubeere bwa ssentebe bwa sako yammwe kyaki yammwe bakulonze ku bwa n'abavubuka bakulonze ku bwa ssaabavubuka Mukama akukutteko ewa bwana mukulu tokonkona sikonkona ontegeera masijidi empadde obwayimaamu akodde obwayimaamu muganda wange waliwo abantu nga ne bw'olikola otya they will never acknowledge tebalikoona stamp tebalisiima tebalimatira nti ekyo ky'ofunye obadde ogwanidde okukifuna ne bw'olikola otya ne bw'olikola otya gambye ne mu famire zaffe mwe tuva ez'abantu abatono era tumaliriza tugaa nti oyo yabba eddaame naye nga yalibbirawo obusika baamuteekako buki buteeke kiva ku ki ensi bwetyo tulina abantu nga ye muli akiwulira nti ekyo ky'oli n'ekyo ky'olina yalina okuba nakyo kati nga gwe okuba nakyo alaba okirina mu bukyamu kubanga yalowooza era alaba nti yalina okuba nakyo. Waliwo abantu ng'akussa ku minzaani gwe gy'otannamusaako nampima n'agamba oyo gwe bawadde obusika bwe yava wano n'agenda e Kampala ne muzeeyi yamukubira ng'amusaba ssente za aspirin n'amugamba sirina. Muzeeyi n'ayita nze mbadde nvuga muzeeyi omutwala mu ddwaliro nze mbadde mmanyi buli nsalosalo ya muzeeyi kati wano nga bajja bagamba mbo ye musika. Kati ate ndowooza nze muzeeyi aba n'ensonga lwaki? Kati ye tawakanya muzeeyi kuba nti yakuwadde obusika alaba obusika bwe bubbe. Abantu akeera ku makya naga nti oyo gw'olaba ey'ennyonyi omuntu ng'alowooza nti ye yalina okulinnya ennyonyi mu kifo kyaggwe okugirinnya ajja kunnyonnyola ensonga lwaki wagirinnya akubuulire n'okubuulira nti ababuulire omusajja gwe bayita Agaba eyamwebakirako ku internal affairs lwaki tamubagamba taba kumwebakako teyalirinnye. Always bajja kuba n'ensonga nga bw'oziwulira nga oziwulidde mu ntegeera eyaabwe baba batuufu baba n'obujulizi. Mu bufunze saakifunye lwa Melody nina kyenawaddeyo yensonga lwaki ku kyalo mubeerako ne wabaawo omuvubuka nga bajjanga abapakasi obamanyi nga basuzibwa na busuzibwa nga bapakasa ku kyalo balima bikande by'abantu balima misiri gya nnyanya n'entula eby'abantu Mukama n'amukwatirako laba bwagula akabanja naye nassaamu omusiri gwe ogw'entula oba ogw'ennyaanya laba Mukama bwamukwatirako n'atanafuwa n'agula yiika laba bwamukwatirako n'atanafuwa n'agula yiika 5 laba bwamukwatirako n'atanafuwa n'agula yiika 10 laba Mukama bwamukwatirako n'atanafuwa eyajjanga omupakasi n'azimba ennyumba esinga ku kyalo
laba mukama bwamukwatirako n'atanafuwa eyajjanga omupakasi abalima ebisambu n'atandika okusuubula emmwanyi n'afuuka omusobozi w'emmwanyi asinga mu kitundu. Abaana abaazaalibwa ku kitundu nga n'oyo yapakasanga waabwe tebali kikkiriza nti yafuuse ekyo. Mu mutwe gwabwe kigaana oyingira. Kigaana. Naye si buvunaanyizibwa bwo okutuuza meeting. Bakakase nti nze. Era ne bw'onaakeera ku makya ne bakuwa olubaawo nga lukwata ku Eastern Gate ne Western Gate ey'Amakerere University obunene nga luva waggulu paka wansi ne bakuwa eddaala mb'olagireko formula yo bya bulimba era bajja zikubamu ebituli nga bwe basobodde okuba ebituli mu kino ky'otuuseeko. Bye ngenda owandiikako ne byennyinnyonnyola nabyo tebajja bikkiriza era bajja kubikubamu ebituli ate tebajja kukoma bikubamu bituli ate bagendaga nti omanyi bagamba enkima gyekoma okunama gyekoma okwambuka gyekoma okunama ono ate akunamye ono akunamye obawulira abantu abo akoze eki akunamye ne bakugirayo awo wabadde otuuka mu lubaawo wakati oga nti mu mwaka gwa 2006 Oliriza bulungi agambye mu 2006 wegendereze mbu we yasuubulira emmwanyi mbulaba bwatunda kase ku siringisi mutwalo bigatta nedda kubira Kalema nze simu yenjirina Kalema gyebaleko kale nawe gyebaleko oludde mu kusuubula emmwanyi nze musuubuzi omukoko nabo mu 2006 kiro ya kase yali ya sente mmeka mwagitundanga sente mmeka ennyingi 15 awo beera bulungi oyo tetumuzzaako ngalo tumutadde oyo bamutadde tebigatta aleete formula ndowooza otegeera ensi ayogera ekituufu okitegeera kakati si buvunaanyizibwa bwo kubanga kyoyagala obbawa bosi kye baagala okufuna okuva gy'oli baagala kufuna kintu eki kimu ng'ebyo bye bakkiriza nti wabifuna butuufu bakulaba tokyabirina kye bakwetaaza kyokka ng'eyo woofiisi bo gye bakkiriza gye bagamba nti wagifuna mu butuufu balaba tokyagira ne bw'onaaba nnyonnyola enfuna gye wagifuna n'empapula bwe wazifuna baagala kintu eki ng'ekyo ekifo kye bagamba nti akalulu wakabba tokyakirira tobannyonnyola nga bwe walondebwa kalulu kaali kabwerufu si kye baagala okumanya kubanga abantu abo for your information abantu abo bagenda kuba n'obujulizi obusinga obujulizi obubwo bo balungi mu kumatiza era balungi mu kunnyonnyola gw'oli mulungi mu kukola kati kembuuze bawa obudde bungi ne research mu kunoonya obunafu bw'abo abaliko we batuuse gw'ate obudde bwo kati oyo bwino baba naye kati ate gwe bagenda kukubira mu kazannyoko kubanga bo we babeerera nga batakula ebitabo nga banoonya notisi ku notisi ate gwe fala waabwe kyenjenje ate obwo obudde obumala osoma obumala opakasa obumala ozimba kati bo tebalina na budde buzimba akakiiko kakosa saako tojja kasobola tokayingira bajja kukuba tomatiza nsi wafuuka otya ekyo kye wafuuka tomatiza ensi akalulu ako wakawangula otya bw'oba wawangula tokezanga n'otuuza family meeting oba nnyonnyole wafuna otya obusika bajja nakutwala ku DNA bakuwangulireyo kino wakigamba bajja nakutwala ku DNA amazima bakubireyo ng'omusajja obusika yabukuwa
ng'obusika yakola ki? Ngera bulijjo mu family mwoli. Yes. Nga toyina buzibu. Yes. Ngera bakuyita baaba. Nnyo. Oba muto waffe. Nnyo. Kati bino bituuse si kyali. Oluganda lufa lutyo. Lufa. Omukwano gufa gutyo. Abantu tulina we tubakyayira. Bino byonna ng'okola kwensi tekuyinaako buzibu. N'amasiga go ensi tegayinaako buzibu. N'okusanga ng'okabadde yiika 10 okuva eno paka eri ozikabadde osimbye kasooli. Tebakuyinaako buzibu. Awo wookungulira. Makungula. Wookungulira. Okuba ku Bwakadaama. Famire ye tekuyinaako buzibu, ba Obbi ba Oggi tebakuyinaako buzibu. Ali ludda wa? Ndi Saudi. Tumusabire. Awo wonna bakusabira. Bakuwa essuubi ly'essaala. Tumusabire bambi kawala katuuka n'abisobola. Feesi ejja kukyuka nga baawulidde nti waguze akapoloti. Feesi ejja kukyuka nga baawulidde nti wasitudde emizigo. Feesi ejja kukyuka nga baawulidde nti waguze poloti ey'okusatu wazimbye n'ennyumba y'amaka. Ebigambo bikyuke. Ebigambo bikyuke. Emikwano gife. Okugamba abantu nga bwe wafunye boyfriend, that's none of their business. Okay, it's okay. Kongs. Bikyuka obalaze love for new model gye yagulidde. Awo bitandika okukyuka. Bikyuka obaweereza proposal y'embaga gy'agenda okukuba. Nga olwo balabye biri siriyasi. Awo ensi weekyukira. Bivudde we twabimanyira. Era waliwo agenda okuleeta obujulizi agame nti oyo. Manyi ffe tubiraba ne tusirika busirisi. Era nze bwe mulaba ng'abalinnyako. Mumanyi. Twamulaba. Oyo si yalina okubeera mukyala w'oyo omusajja. No. Si ye Gladys Nambatya. Yennyini oyo. Teyasomera ku Lubiri? Gweko wennyini. Wegenda omubuuze. Ti Sylvia Atuhaisa amumanyi. Ngenda mubuuza. Abyogera aluma n'emba. Nga akakasensi. Ayina obujere. Mubuuze. Sylvia Atuhaise amumanyi. Bw'anagamba nti tamumanyi muggyeko engalo. Kati bw'agamba nti amumanyi. Ye yalina okubeera mu makaago. Ono yabba omusajja. Kwegamba ensi muganda wange. Ensi muganda wange. Era ku makya n'agamba nti omusajja Gabriel yali aterese eddaame. Akubuulire ng'olumbe lwakwabizibwa lwa mukaaga bwe yajja okuziika ewa Mugalaasi n'ataleeta wannyina wadde akantu. Lwaki yagenda ewa Gabriel n'amuwa kilo za sukaali 5 n'ebirala byamuwa tubyogere? Obimanyi. Obirina ate gwolina bwino. Bwe batulabako amatu batuyita mbuzi. Leeta omukeeka. Kati ngezaako okulaga wajja kye bayita omuntu naddala ng'olina ky'onoga. Ensi yakyawa omuntu oyo. Alina ky'alina. Ensi yakyawa omuntu akola embaga. Omuntu yakyawa omukazi gwe bazaddemu abaana ne babatwala mu masomero ag'ebbeeyi. Opositinga omwana essomero gy'asomero n'agamba kati olwo. Kati bwe tuba mu mbeere. Bantu basomeseza ku Simanyazi, basomeseza ku Kampala International School onyumya Agakaani. Naye nga gamba ebyo onyumya Agakaani. Owo ali mu lyasatu. Ate nga era lya. N'ogira naga nti katusuubire nti bw'anaamala yagenda ofuuka minisita wa finance. Tubalabyeko emirembe engalo. Ndowooza owulira ensi. Kati abava ku Vienna. Nabo tubeera nabo. Kansuubire nti bo bayingira butereevu mu gavumenti n'emirimu bakola gya American Embassy. Owulira abantu. Embeera eyo. Eyo y'ensi, abo be bantu. Oyo ye muntu. Oyo ye muntu bw'atyo bw'alibeera mirembe na nnaku. Buvunaanyizibwa bwo nkigamba nnyo. Buvunaanyizibwa bwo buli lw'obaako w'otuuse. Mukama buli lwakusitula eddala, not financially kyokka. Wabula buli ddala lyakusitula oba mu buyigirize oba mu ki. Kyongera okukakkana
dduka nnyo abantu kuba tebajja kutegeera buli kyoyogera buli kyonnyonnyola bajja kufuna bakitwistinga bo bafune kye baagala. Just be careful. Just be careful. Anga kyembadde mbuuza nze okubeera obulungi kwange ng'ate mumanyi afiirwa ki? Anti ye tali bulungi. Anti nze ndi bulungi. Anti ye tali. Omuyambako. Ye ayagala okunyambako. Thank you so much. Ye ayagala okukuyamba. Naye tasobodde. Anti naawe kennyini byofuula nti omuwaako wabba bibbe gwe tunuulira abaana abagaggawala mu families. Akeera ku makya ng'aliyo omukolo oba waliwo ki? N'agira meeting nga yaguze ente yaleese sawundi yakoze eki emmere eriiriddwa yagireese. Emmanji ne wabayo obukuukuulu obw'abaavudde eka Bulunga. Yamala okusiraanya famire yonna. Yamala yogera n'eggalabuza akubuulire. Yali tagenda mutemaatema sinze namugamba nti muleke. Yali tagenda mulumba ku ofiisi. Yamuwongayo abaana bonna yabasiraanye. Era nze mutunuulidde nti nenga asijja kulya bicere bye ndi wano neerira kawunga kange nempulira emirembe. N'ekyo ekibuuzi nakiwulirako mu kyalo eyo. Twalina omusajja Mungu yamugerera. Tetugamba abantu tukaddiye. Tubiwulidde tubirabye. Mungu yamugerera. Mu baana be n'azaalamu yali ayiika endusu. Ewaffe mu kyalo. Ne bagamba yamuwonga. Era ebibuuzi ne bitambula olowooza ssente azijjawa. Naye nga n'abaavu tubalina. Bajja kuliisa ebisiyaga. Bajja kubbisa, bajja kulogesa. Buli kintu kijja kutuukako. Kubanga mu nsi kyatutonderwa nga bw'olaba nti okufa kwatutonderwa tekwewalika. N'ebyo byatonderwa abo abalinako bawaguza. Bw'obanga toyagala bikutuukeko nga byonna bwe tubyogedde kola ekintu kimu. Kiriwa. Buli buwanguzi Mukama bwakubikkulira budduke. Ojja kusigaza emirembe egyo. Aye naawe abyogerera abo bw'obyogerera takankubuulire toyina bwino. Olina ekikyakusumbuwa. Kubanga nga bw'obiboogerera saagala kyogera naye akitegedde. Nga bw'obiboogerera naawe bw'onaabafaanana bwe bajja kubikwogerera tobiddukanga. Waliwo omukozi omu yeegatta mu kabinja ne bakuba omukozi eyali afulumye kampuni bubi nnyo. Omubulizaayo ne bavuma oli olwagira naye ng'alina okufuluma. Naye baamukola kyekimu n'akaaba amaziga n'agamba abantu bano. Be yali ayogera nabo kye bava baamugamba nti naye naawe kyozookola abo babadde bafuluma. Emboozi efaananako n'abasaaluuni z'abakazi. Afuluma gwe bageya. Abantu bawangaliramu paka lwaggulo. Ng'atya ekyo kubanga w'ofulumira bakutandikako. So, bwe bulamu muganda wange. Tubirabye, tubiwulidde, tubaddeko mu nsi eyo. Kati buvunaanyizibwa bwo bakusalawo okusaba Katonda ebyo byonna bye twogeddeko ebigenda okuleetera embeera eyo abikumme. Osigaze emirembe. Oba abikuwe ove ku bantu. Ove ku bantu. Togezaako bannyonnyola. Togezaako okuyingira tribunal ya Katuntu bajja kukubirayo. Tebijja gatta. Era bijja kunnema okunnyonnyola. Kubanga nti kati bo bawa obudde bungi omanyi kino ekintu. Enno okugamba nti naawe bw'onaabaako bwe banaakuwa obusika. Bwe banaakuwa obukulembeze bwa SACCO. Bwe banaakuwa obukulembeze bwa kyaki. Ebyo by'oli mu kukola abantu bye bagenda okukola. Ate kiruma nnyo okukola ky'obadde okola abalala. Nze ku lwange ekiba tekigwana. Omubbi alumwa okumubba. Omubbi alumwa okumubba. Mukama abakuume. Amina.